Wano ye Uganda Radio Podcast n'omusomi wammwe nga bulijjo Martin Muganzi nga nkomyewo mu katabo kaffe kana akankyalira Walumbe ettanda n'omutwe gwaffe ogwe 13 ogugamba nti tugwa mu Gguudo Gaggadde. Jjukira nti mutwe gwaffe guli ogwe 12 twalaba ebyo ebyaliwo nga bannaffe baneeno bagezaako okutambula okusala Erigga Gaggadde. Kwegamba ndowooza we baaliyitamu Erigga eryo ate ne bagwa mu Gguudo oba luyita oluguudo olunene. Ate biki ebyaddirira awo mu luguudo luno olunene ebyo bye tuzze olwaleero okumanya nga tukyali katabo kaffe kana akankyalira Walumbe ettanda akatuwandiikibwa JS Kaddu. Ogwe 13 tugwa mu Gguudo Gaggadde. Awo nga mukalabiriza bazaana nga n'oweewuweewu lufuuweeta ne tulyoka tugguka mu gguudo eryatumala enviiri ku mutwe. Egguudo liri lyali gazi nnyo nnyo nnyo, mpozi emikono nga kyasa kiramba. Era nga tereevu nnyo, kale nga gye liva ne gye liraga toyinza kumanyaayo. Lyali lyayalirirwa amayinja amawoole obulungi ennyo, era nga bw'olinnyako nga teweegenderezza bakuwulira kuddimwa. Ebbali n'ebbali yali esimbiddwa amayinja amatukuvu ng'omuzira, era nga baagawoola okufaanana ng'emitwe gy'abantu. Naffe twalaba tetusobole kweramba luguudo olwo matumbi ga budde nga tulaba walungi ebbali nga tweganzikaawo. Naye obudde bwali bukya ne tulengera emmunyeenye baabalungi ng'etutunukira ddala wakati w'oluguudo luno ku bukiika obwa ddyo. Era olwagiraba tetwaddayo kwebaka wabula twagwa bugwi mu gguudo era ne tutandika okulamaga. Naye nga wansi wannyuguga okukamala. Era enjuba egenda okuvaayo nga tutambudde kumpi emitala 4 mirambirira. Akasana bwe keeyongera okubaaluuka, ennyonta n'etandika okutuluma, okugenda okulega ku mazzi gali agaali gafaanana ng'omusaayi nga gawonya ekivundu ekiyitirivu. Wano ebigambo ne bitusobera. Oluguudo olwo lwali lutandise okwokya okukamala. Era obudde bwe bwatuuka mu ttuntu nga wansi tewakyabembekeka kigere. Ekyokukola kyatusobera. Bwe twateebereza okudda ebbali ng'ate erudda n'erudda waliyo enkonko empanvu ennyo era ng'okutunulayo olaba magombe. Naye nno munnange obudde bwali butandika buti okuwungeera ne tulyoka tutuuka mu kigo kya Walumbe ettanda. Naye nga ffenna tulinga obusirabu. Newankubadde nga tewaali yali atubuulidde nti awantu awo we twatuuka we wa Walumbe, wo waali kibulaabuuza. Ekigo kyali Gaggadde era nga kikwata ebule n'ebweya. Mwalimu amayumba amanene ennyo era amawanvu era nga gayooyooteddwa bulungi nnyo. Oluvannyuma olwo lwennyini lwe twatuukira ddala ewa Walumbe tetwasobola kwetegereza bulungi bintu byonna kubanga mu kiseera ekyo obudde bwali bwewerekedde. Kyazira kutuuka ku wankaaki wa kigo ng'abajaasi ba Walumbe baatulabye dda nga ndabi okutemya n'okuzibula nga baatwetisse dda yogayoga mu nnyumba munda. Twetegereza na bulungi gye baagenda nga batuyisa wabula okwejjuukiriza nga baatutuusizza dda mu kasenge akaali kajjudde obuwanga n'amagumba aga buli ngeri bye twalowooza nti byali by'abantu. Mu kasenge mwalimu ettaala gye baawunda obulungi ennyo mu magumba era ng'eyaka kimpowooze. Abajaasi bwe baatuleeta beekasukira omwo nga batuggaliramu nga beddirayo ku gyabwe. Luno twamanyira ddala ng'obwaffe bwali bukomye. Kubanga kyali kyankukunala
kubanga kyali kyangu kunala nti amagumba n'obuwanga ebyo bye twasanga mu kasenge ako byali biruddemu nnyo era nga kirabikanga abantu bayitayo balirirwe. Omwo nno twalwiramu ddala akabanga. Ekiseera kyatuuka ne kyakwogera n'abulira ddala ne tusigala buli omu kugasimba munne. Anti ng'enjala n'enkalamata bigenda okututta. Mu kiseera ekyo nga tewali ayinza na kusitula mukono yadde okugulu. Embuto zonna nga zituli ku mugongo. Era nga okusika omukka luba lutalo. Naye nno ebbanga liba liyiseewo. Mpozi lya lunaku nga lumu n'ekitundu oba bbiri. Agenda okuwulira nga bakikiitanya oluggi. Agenda okulaba ng'eriggi lyeggula. Ng'agasajja abiri agatafaananika geevumba ekisenge mwe twali. Ng'ate batandika okutuwalaawala buto. Awo nno we tukomye kwe gukubadde omutwe gwaffe guno. Bamaze ne batuuka mu kiggwa oba mu kigo kya Walumbe Ttanda. Olugendo bamaze ne balukola ki? Ne baluwangula ne batuuka naye ebiddirira wano ewa Walumbe Ttanda. Nze naawe ndowooza era tubirinde mu mutwe oguddako ogw'ekkuminennya ogugamba nti tutuuka mu maaso ga Walumbe. Mwebale nnyo okuwuliriza Luganda Radio Podcast nga bulijjo. Martin Muganzi ate tuddemu tulabagane mu mutwe ogwo oguddako ogw'ekkuminennya. Mubeere bulungi nnyo, akuuma atakumira mpeera. Mweraba.